Njagala nfune nti ku YouTube nti omuntu asobola okujja n'abuuza ekibuuzo kye ndiko ng'aba asobola okwogera bwentyo ng'ekiri ku YouTube, ku TikTok. Kye ndi mu kugezesa bambi essaawa zino. Bannaye muli mutya? Good evening dear Marshall. Guys tusiibye bulungi. Ono omukyala gwe nabadde ngamba tannajja. Height chat visible. My God. Simanyi na kumanya lwaki ebintu bino bikola bwe biti. For God's sake, I don't know. Network. Paizo Ssenyondo. Hello. Kubanga njagala omuntu ng'asobola okuba ng'asobola okwogera nga nze bwe njogera kiba kimakinga sense nti omuntu aba anyumirwa. Naye simanyi wakikola. Kikambwe. You ask the people in your life where I don't think people here they know no, how. you can make a post on. We can make a post on YouTube. Because if I say I pin a message and there is no way I can write anything, that is the problem. Maybe they don't allow for me to write. Yeah. This is crazy. I say create a post. Because there is a moderator, hide user channel, put your user time in. I don't know. My God. And also remove. Ashma, hello. Milen, mujje baleko bana ndi wano ndi mu kutestinga. Ndi mu kutestingako kulaba kuba njagala okubeera nga at least abaana bali ku YouTube nga naye asobola mba musindikidde linki aba asobola okukola ki? Aba asobola okujja n'alaba n'ayogera nga wono olaba TikTok. Naye ndi wano ndi mu kigezesa mba njagala kupiningawo omuntu abeere nga wakilikingamu eyo link. Mpozi wemba nsobola okusharinga simanyi omuntu gwe nsobola sharingira maybe ku TikTok. Nga nabo bati okay. Yes, tuli live naye kati okimanyi nti nsobola kusindikira gwe wekka. Only one person? No, not one person. Naye wemba nsharinga, nsharingira like abantu bokka abali ku Facebook, ku either WhatsApp or Facebook bokka. Okay. Naye TikTok ate simanyi wensobola pininga eno gundi simanyi. Link. Also TikTok toso agipininga ko era ogipininga ngamba kuno ku also agipininga wano wenyini. Kati ngipininga ntya? Mu comment section. Ne mu comment section simanyi nawe bagigira osobola ogikopinga nga wenjikuweereza gwe n'ogiwandiikawo omuntu n'akoonana. Let me see chat. Let me. Because I think someone else can do it. Exactly. I think live chat. Gwe n'ogiwandiika okimanyi nze sobola ku commentinga. Oh my God. One moment. Finally on YouTube tufunye ekifaananyi. Kati Marshall obo clicking the three buttons then no sharing. I can't also do it. Like omuntu omulala ali neutral asobola kikola. Nze wano bandaga add moderator ne kubeerako wono bu buttons buno bwa wansi. Bendaga just add moderator, hide user on this channel, put your bichi, remove, report, and pin. Oshitegedde oba pin oba unpin. Kati buno obugundi bwa waggulu kuliko save highlights. Kati simanyi ne kubeerako share, mute, remove guest.